Katize nkosesa ntino Bobi Wine ali muiseko baby wine. Ngochali yaga. Nzi namala kukola nengamba nali manyi kuva ddanga manyi baby wine. Lero sanga abantu batwade ku comparison n'oyo ate nawe yona oyo akutade mu comparison nga yakuyita omudongo. Kamba yi ndaba tebigatta. Ngakuyita mudongo naye nga akupimira ku muntu gwe walaba. Atakubira ku giant we. Ate omudongo bamupimira ku giant we oli kisiru. Odide giant we ate omupimye ku mudongo. Kiteza kati olabya abadongo babiri. Banna. Ati godide giant we omupimye ku muki? Ku mudongo. Kati nze nina access okujja ku ballot paper okimanyi? Yes. Ate so kugira kuyaba president okimanyi? Ne mu myaka jange kati gojima buli kinetaga okwesimbawo nkirina. Yoboki okina olina network esobola onoonya emikono. Buli kimu oba okina gati buli kimu myaka esatu. Nze mudongo. Okitegedde mwana. Abantu oluusi oba balowooza batya nga boogera ebintu ng'ebyo. Anti abantu amagezi kiri kinagambye nti amagezi abantu baagabaddiza wano. Oli alowoozaako kirowooze nti ekyo mugezi takikola. Ekyo kyokoze kya busiru. Nogamba kya busiru. Nogamba omuntu empale gyambadde y'abadde. Ng'omuntu wakolera wafunye obudde obukola empale. Oba engatto. Kitegeeza nti gwe ayambadde esigo oyita omudongo. Kitegeeza kati wavumidde ddala kampani nnamba. Oba ovuma yakola. Oba onfuna? Kati gwe mbira nti omuddo. Neda. Olimba. Kati gwe kimanyi nti muno mu Uganda tulinamu baddudukwe. Dudukwe kiki? Fifi tamanyi ddudukwe. Bana basajja bafa bachaba n'eddudukwe. Omuntu akwalize nomanya ono Bushman tanatuuka tubaamu. Ono yatwala ecupa ku nkomerero y'ensi. Wategedde. Nakubalwawo. Otegeera kasiri yebuzabuza. Munange laba nze nno kati nkosesa ki omanyi lwaki? Nze n'obuniga bwe nali ekiwaani mpaka bwe nategedde nti abantu bakimanyi mbaliko kati kambabeereko. Mune abantu obali ekiwaani oba bamanyi bakola ki? Oba batya oba kati kambabeereko. Omanyize nina ekintu kimu kye nazuula ennaku zino. Ate sina nnaku zino ojja okiraba naye ng'oba okibuusa maaso. Agenda n'akugamba ojja kuwa ekyokulabirako kyange. Nze bwakeera ku makya ne ngamba amawulire nga koyi. Oli n'akeera n'agamba mwaliko naye kati mwagwa. Laba byoli kunti ate kunze yagwa kuwandiika ani musiru kunze naawe ekyokugwa kiri awo waliwo kali akagambo kaja nagamba waggwamu akagamba okuggwamu nakakozesanga nyo kati nsoka nebuuza nengamba nali muki kati akulabe nga empute nina gwe nabuuza bwe naliko wampaaki kale bwe mba naliko nengwa bwe naliko wampaaki kale nzikiriza mwansula n'okunsuula kyokka n'omulaba wembeddeko tona kyompadde mutegeera biki ate oli ku peegi atategeera okomentinga okozesa bifaananyi byange kitegeeza gwe oli musibe okunsingako nze okomentinga vist back nodda n'oyombera nako kitegeeza gwe olina nakuba butabika. Oterolaba abantu mu comment section yoli najja nagamba gwe twakuzira nga twakuzira yali waggulu yasinzaako comment ate nga akufollowinga bulungi nnyo ogenda ne mu inbox nga yakuweereza ku message z'otaddangamu anti abantu mbizzi nakugamba omuntu akuvuma ebinnyo bivaamu n'akuvuma amalibu ate naddala Abaganda abo manyi nti bwe nakuba embali yange we nakubira embali awo bankakanga nnyo mwana
kale basooka ne bamumatira ne bamumatira awo ne bimanya nze mulwana ababawozi bamutoolo bamusoga kasita bamanya nti nze mulwana byantandikirawo naye nga tebenafuna nsonga empeesa nga bitandise iba ne radio alyoka nafa irabe endongo eno ngenda okudda emabega nga ate bukiripu era be babeera mu komenti za radio yaliwo nga bamukuba n'avaawo ne bamuwaana nnyo Uganda yo bweti kati nze sigaba few moments kireeta anti wenfiiraawo nze ndi wamputu nange munene bwe nkyambala mba nkyambadde kansoke nkugambyeyo kaneno bameeni okimanyi nti nno ensi eno ena liigi ez'enjawulo kati ffe tuli eno mu champions naye osanga omuntu nga alina omuyimbi we naye ng'omuyimbi gwakusibako wakukataka wakumesi officers mess nga tena natuuka makindye nga nizo bba kyazanya jjinja ss kati gwe fikiri bwobanga oli wali eno ng'okyapye kobokedde gomanyi gundi ze badinaye nga request bunaku application of course nyingi onfuna kati oba goliaso okugamba gwe wagwamu fifi nenga amanyi application zogobye ez'emirimu ate abasobola n'obbirowooza kanti talengereramu eyo ango omuntu ng'ayagala ovunza ye bw'oba nga totegedde nga bw'ayagala otegere aziifu omuntu abeere no nga akuyita omudongo naye nga wano wansi ofukamiza mmeeya we wansi munna ekimeke ekkiriza taata we mwennyini nga kwali booking omugaa ssebo ezo tezintwala eyo wammwe waliwo nayinza okuzoleya kumbe okwolwa wasindikidde oba maama we nga gutomanyi abantu no families nnene of course osobera ngo omuntu gwe watutteko maama we ne mukyala we ffe tugabanga livu nosanga omukazi agenda ozaala naye nga oyimayo gonza bagwa otutebe babeera mu comment omo nze ku kyalo gy'ensula baalinga bantenda obukambwe naye ng'ate abaana baabwe kunze kwe batavanga ku makyambu ninga wa bbaasi ngambuke era obuzunza ku ssomero bambi engeri gye nalinga nkeeraawo so just abantu gyenkeramu aba comment section mbala wano ku kitogi nga tolinawo fulaga ya fangoni ngamba ye kati gumombeera mu comment section mmwe nakuno ndikaali mama ino bakeeza mu ssimu bwe nkusanga nonzole yasi kusooka kukubirawo sooka nega asobote essimu netuyiga tiktok profile yetuwa ekiddako sikyakuba muntu yasinakero babe babeera mu comment ababeera mu comment abo mbaagala ne batonzoleza manyo basanga ne gwe kiwaniki ngejo tudde musoko gye zope ko simu yo wallahi kamba max yudankalava Mbulimbo sanga nengo yatidde buti no musanga nanga yafango lifingamba nenga atidde buti okubya ngo badate wepimi mwana olinga mabera mu comment aka mwana wakaye nawe nongaita ina mu video yi ukati geti nanga abo mu comment section mwana kiwaniki empawe bemuyise masanyalaze nogamba kati si kirungi muntu kutuulaawo nga wenna otunulanga owo mu comment section kasiri efe tuli ku Champions League sebo omuntu asobere nga mugagga nga kale anzole yanganze kale nganze kale ye akitwala mbuje awakane mukyala we yalaga kimengeta kyali era yerwa kuba ye mugagga ne ate ne mu bagagga tebamukayanira fete tukumanyi gwe manyi ne mukazi wo mu bagagga abasatu toliemu ayenze kale gwe sikola ne mu basatu mwendi kale gwe mpe namba esooka mu abasatu ya December yo naye gwe mu abasatu toliemu mayini gaggulio ne demo yakumanyi tolina obuzigo bwali 10 ayomberako omulala abino si bya mizigo mu byasuka emizigo mayini ga ero bigirigi banga yagamba yasula mukalina katonda asookera ku bbo kati ne wamumuguma adag ninga tukwataganye bulungi ninamu mbadde namu ekyozo ky'okutwala empapula zange bino bifala binzoleya nnyo
nabadde mbirekeddemu season eno yonna byekuulise naye ndaba ate byekuulisa nga tebirina okukuulizaako bigenda kunvugirako ekipiira akati nange mbirimu obalimu ate nalabye nga bwe nasirika nenzire mabbali bajja gamba na side gyensaidi nze nayo mbuno nsirise busisi bizo gaba bampadde sentence like akati kanzige kanewagire kati binampa nalabye yatutte akabonero kaffe yagambye akalabba anti tuyasooka muyisa mu kamyufu kakalabba tusooke tumutuge mumulabireko yemwe nnyini pulezidenti ani yamuwadde olukusa okukozesa ebintu ebirina copyright omulabye kyonjaddeko mu Sudan ngono watuna mu Sudan information ya najitera gamba sajja nabadde nako tekana wekegaana ne kamera za mulabye mu Sudan yakalopi akasajja kwatu mu Sudan akatembeete kimeke anji yogamba abana mu district zabo batandika okunganya emikono tugenda na miramba katubba bagambo fe tuli kali si bya kuwandika ku lupapula zo gwange nsoke ngolekewawo gwa kkono naguno nanga akuluka wedde kusainingako si mulamba ate bawula mbuleti stay in awakaziki bwe nali mu kaziki temwanga nti byenyimba tebanyumira bagende mbafugemu mumanyire ko mu kaziki nabeebuuzaako wakola wa interview chia nekati mainiga ensombo ene gwanga nimekwesimbawo ko kasiriye baseke nekimeke ab'ebyobufuzi baagala nnyo ab'omuziki basigale mu muziki naye oba oliawo ogenda olaba ate ab'ebyobufuzi be bakyokoza abali muziki kakati ki ekituufu kye baagala lwaki ate ab'obufuzi ate bo batubbuukinga lwaki beeyimbira lwaki temweyimbira netumanya nti kati teri kusemberera byabufuzi buli omu akola nego kimanyi nti obuyaye bwamaze ne buntegeera waliwo akaana akagambye kimeke mulabe wa ggwanga omutuufu neŋŋamba waliwo obuyaye obulaba naye eyayogedde golaba kwali like bwomutulanaye nga nogamba yalimbye ennono fifi golaba nze ndi public eneme gwe alina kyatugamba naye ekoleze muli bagabana third eye kale ntukiriza bwe wali tonnajala yali ekizibu ky'eggwanga sitaani bamuvaako dda ne badda ku kimeke kati golowooza mbaki oba tubeera ano n'ogamba nti sitaani we yayagala nnyo ensi eno n'okuwayo n'awaayo omwana we omukimenke olaba kankubuulire nabuuza oguniga nekugamba negolooza katonda we yatuukula ozaira muka musajja ye sitaani talina maanyi gazaala eyo migo ku lubuto wabula mpozi ono yali aŋŋambye bikiri uliri yefifi sigwangana okwogera ku Buganda yina mbadde nkugamba twakonideko gwefuda kwini nsubuga mutuba wasabuwasa nze nali wammamba bagamba ladies first soko owulirize topa amagezi g'okumbuulirira gwenze nze si buli kati gwe nga bakubuulirira ki naye tokimanyi munange nze nina abantu abambulira kati nabuuzaako maama wange noga negwe abantu bebagamba muno toŋŋambako tobiraba nangamba mbiraba nga toŋŋambako tugambe ki nja mukemekerezaamu lumu nga mulikoodinga nga tamanyi ojalaba fiidi ye kubanga ne bw'anaakubuulira omanye eriyo omuntu nga like you're living your life you're moving on your words woganga ngenda kukola kino Yesu ne bw'ayaziina kati yenze nzijukira munnamawulire omu Kimeke yali ku fangoni awe abuuza ne kati maama aba alowooza ki ku bino tebimweraliikiriza n'omugamba wekkirirawo omuwere omubuuze alowooza ki ku bino yakugamba kyoba ogamba abantu naye yatya n'okwebbirira amubuuze agamba sirina gakubwa nze kati nze nawakanya na buli kimu mwana byonna kati maama byonna byeyankubira byonna nange babinkubirako ne kati byenkola kati weesalirawo empapulo zitwala ddi mwana manyi azitwala nkya naye nenkuba mwana eringa erimba saponsa bufala bwaka bwantegedde bugikozemu editing mpapula zowe ziri naye ŋŋamba ngamba enkuba mwana bwaka bwantegedde netugenda loon tuyafuna kaninde bano abalina ebbugu basooke baveeyo empapula zikyaliyo anti bwe naba sibiriimu bajja kumpayiriza mbu bampadde sentensi liko lumu waliwo yagamba mama wange nti bampa akasente nga tannababeera wano
nateekayo olukajjo lwe nemugamba nedda gwe kakkalasa n'agusala naye katanga ajja teyalabako kuki aga akasukene ekinusu naye aba ali awo eva kadyambiramu yinja munda ebyakasente yabivaako dda kati ansabira busabizi buwangazi osavaivinge omanyi olaba ekintu ng'omusana kituukamu tasobola kutegeera unless ng'otuuseko mu ngatta ezo n'ogamba mama wange nobeerako mu firudi wano lwaki ojja mama wange nobeerako wano eno naye agenda okukiringa eri mu retirement entuufu ng'agamba sente gye ziva mwana wange abazikulkambalere nga leero bukeera ku makya ne bamugamba nti kino tamala gakkiriza agamba nabirabako nga bimu byabwe kitegeera nze edda nga mawulire nga gakatandika okunkuba banenga nina omukusa wange nga mpoza ng'olina omunnyonnyola lwaki bawandiise kino naye lumu aba ali ku kitanda nga yanzijanjaba ne bankuba ku mutwe wali najja nago nga munyivu ne mugaba mukama mulungi awo nendekerawo okuwoza amawulire gwe bannanga abazadde ate mubaawo n'abazadde nga muwuliriza ng'oli serebwe bayinza okubuulirira mayiniga bayinza n'okkuza nze nawoza naye bamala kufuna eyo story nga ndi ku kitanda naye nga story efulumye agiwandiisa agamba kyabaddewo jjo naye nga mazeewo wiiki yange tebaddamu kubimbuuzaako newowandiika nti kasika omuntu nga namuse basobola owakana kuba baalabako twali kujja ewaffe era kufango naali basazeeko nza nti awali aba anirule wesiva abaniga naliyisa abaniga ba Katonda naye mwana kale fe abaniga kimpadde ate era kugamba olina ewagambidde nti mukadde okuva eyajja alaba mayinja n'amajambiya n'asigala kusabira ngamba naye obuzibu gwe gwasabira essaala toziwa kitiibwa akusabira tulamusanga lumu ng'abala akalaadi kano buno busapule obwo asaba owangaale omwana wali emitawana wasinga alayika akali akasapule kali asaba nale ku mitwe emikulu naye ng'egye namutunuliramu mwana singa yandaba tusigaleko katono